edda nga tusomera ekasande waliwo embwa bbiri ne zigoba akabizi kamokkalya akabizi ne kagwa mu ttooyi y'essomero n'embwa bbiri ne zigwayo akabizi kamalamu ennaku bbiri n'embwa zamalamu ennaku bbiri naye embwa tezaali akabizi. Lwaki? Ekizibu ky'okulya akabizi kyakoma wano ku ngulu. Bwe zaagwa munda zonna ne zirwana zaatandika kulowooza tuva tutya wano. Akabizi kalwana okuvaayo n'embwa zaagala okukola ki? Okuvaayo. Naye eddiiru y'okulya akabizi yali evuddewo. Kati ekibadde kibula mu ggwanga Uganda. Naffe bannayuganda twagudde mu kinnya. Kati tuli mu kinnya kimu. Aba security, abakozi ba gavumenti, abantu ba bulijjo, ffenna ekizibu tulina eki kyakulaba ndi gavumenti ya President Museveni eviira bannansi. Waliwo omuntu lwakubuuza ni ku Kiteega n'ejjembe otwala ki? Byonna si birungi. Kuba byonna binywa omusaayi. Byonna bibiri. Ku Kiteega n'ejjembe otwala ki? Kati gavumenti ya President Museveni ne gavumenti y'Obote 2 eriwa gy'otwala kuba abantu abaana bana bakatandika okulonda. Waliwo bwe nayitako juzi ne baŋŋamba ate Obote 1 ndaba mwogera ku Obote 2 bo bamanyi nti Obote 1 yali mulala. Obote 2 naye mulala kumbe yali babalabisa yakomawo emirundi kulembeze yakomawo emirundi nga bwe tulina kati Trump 1 ne Trump 2. Yes. Okitegedde kakati awo mutawaana wegugira naye Obote 1 yali mulungi nnyo. Basebo ne banyaamwe naaje musinzira okubanga mutulaba mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja mwebale banga gye muli tuzza olunaku olwaleero tuli ne Mwami Kirumira kansala yegwanyiza entebe ya Kalwana ali ku National Unity Platform. Olwaleero tuzze agenda babuzaako bwamala tulina ensonga zitugenda otunuuliriza abadde Kawempe. Ensonga za Kawempe zakute wansi ne waggulu nga bugenza okukya olunaku olwaleero. President Museveni yatuzizzako kasi agamba akalulu balina okukagendera mu kooti bawakanye obuwanguzi bwa Nuupu ku magye mwalabye buli kintu kye mwalabye obudde buno abakulu bagamba akalulu bakabye era aba Nuupu. Mwami Kirumira saba ombulize ku bantu bw'omala tutandikiraawo. Mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna. Amannya nze Kirumira Muhammadi mutabani w'omugenzi Agikasi mu Kasule Kikandwa Singo. Ndi musajja wa National Unity Platform. Kuva ddi myaka gyammwe nga baga temuwagira Nuupu? Emyaka gyaffe okusookera ddala emabega egyasooka kuba myaka gyaffe Nuupu yakajja naliko mu NRM okumala ebbanga era nenkoleramu emirimu mingi. Naliko nakulirako kalulu ka President Museveni emyaka 10 mu disitulikiti y'Ekiboga. Nenkola n'owekitiibwa Honorable Oluse Nankabirwa era okumala ebbanga. Nembeerako sekuritale wa NRM mu disitulikiti Kasanda ey'Ekiboga. Nkoleddemu nakoleramu emirimu mingi era okutuusa lwe nalabanga ebigendererwa byabwe byawukana n'ebyeggwanga ne twawukana. Mwayawuliraawo? Kasa nalaba ebigendererwa nga byawukanye ku byeggwanga ne tweta. Era okuva olwo nenyingira ekibiina kya National Unity Platform. Omuyaga nga bwe baguyita? Si muyaga. Eyo baali bannayuganda abaludde nga bayayaanira enkyukakyuka. Tebatuuka okwegattira awamu. Omanyi bantu bulijjo tubagamba nti waliwo ebiseera ng'ebizibu bitugatta. Era ekibadde kibula mu Uganda kibadde kimu bantu kwegatta. Beegase kati? Abantu kati ekizibu ekigatta abantu biba bizibu. Omuntu okwegattira mu ssanyu percentage eba ntono. Naye abantu bwe muba mu ggwanga ekizibu ne kibagatta ate mwanguyirwa nnyo. Oba ojjukira lwe nagera awo Kagero ne mbagamba nti edda nga tusomera ekasande waliwo embwa bbiri ne zigoba akabizi kamokkalya. Akabizi ne kagwa mu ttooyi y'essomero n'embwa bbiri ne zigwayo.
akabizi kamalamu ennaku 2 n'embwa zamalamu ennaku 2 naye embwa tezaalya akabizi. Lwaki? Ekizibu ky'okulya akabizi kyakoma wano ku ngulu. Bwe zaagwa munda zonna ne zirwana. Zaatandika kulowooza tuva tutya wano. Akabizi kalwana okuvaayo n'embwa zaagala okukola ki? Okuvaayo. Naye eddiiru y'okulya akabizi yali evuddewo. Kati kyekibadde kibula mu ggwanga Uganda. Naffe bannayuganda twagudde mu kinnya. Kale tuli mu kinnya kimu. Aba security, abakozi ba gavumenti, abantu ba bulijjo, ffenna ekizibu tulina eki kyakulaba ndi gavumenti ya President Museveni eviira bannansi. Naye nga kinaasoboka? Kisoboka. Kasi abantu bamala okwegatta tewali kitasoboka. Era woolabira ekyo kati bye bino byolaba. Olaba problem natunuulidde nnyo akalulu k'ekawempe katuba tutunulako nnyo okusinga. Yes. Natunuulidde akalulu k'ekawempe kanaabudde ate nnyo kibiina kya NRM. Ate ne kanaabula nnyo munnaddiini olusinze gwe mbadde ntunuulira ne ngamba ndowooza NRM gwe badde esigazza ku baaliyo abakadde Alhaji Moses Kigongo. Naye bwe namutunuulidde ng'akubye olukuŋŋaana ekawempe olwabaddemu abantu abatini ennyo naye n'asigala ng'akyabirivinga nti muwala waasobola okukola ki? Okuwangula. Ate n'atakomaawo tuli mu mwezi gwa Ramanzaani Alhaji Moses Kigongo mbadde muwanye ekitiibwa nga munnaddiini eyali agenzeeko e Makka emirundi 2 kyekimuyisa Alhaji ne muwala we naye n'agenda e Makka ne bakwata ku Kaaba. Bw'omala okulambula ku Kaaba tukusuubiramu okulaba nti toyinza kuddayo okukola nsobi. Naye bwe natunuulidde embooko ezabadde zibaasaanyudde abantu b'ekawempe nga n'ali mu kkuba be bantu abalambula Kaaba mu mwezi gwa Ramanzaani nga mwe babikolera. Ennaku yankute nemala n'ennaku 3 nga sizisiibye. Wasse ennaku 3? Nasse ennaku 3 ezo saazisiibye. Olaba abalambula Kaaba batuuse ku sseerikola bannayuganda ekintu bwe kiti. Olwate mmwe? Olwate ffe abatannaba na kulowooza nti twakuŋŋanyiza ssente ezituuka ku Kaaba. Mami Kirumira, bw'otunuulira ebyabadde mu kalulu k'ekawempe bisiiga kifaananyi ki nga tugenda mu kalulu ka 2026? Akalulu ka 2026 okusookera ddala ebyabadde mu k'ekawempe byabadde bikwasa ennaku nnyo. Ekisookera ddala natunudde mu hisitole wa Uganda okuva 1962 nga tufuna obwetwazi kuba abazungu baatulekera paalamenti yayitibwanga Rijiko. Ate ffe ab'emubende twayinamu Kenkizo ndi twayinamu n'omubaka ono omukyala eyakafa kati omugenzi Joyce Mpanga yakiika mu lukiiko lwa Rijiko. Naye okuva olwo bye nalabye mu kalulu k'ekawempe tewali gavumenti yonna wadde ezaaliwo embi yali ebikoze okujjako eya President Museveni. Kati gye tuba tuwa ekyegavumenti esinga okuba obubi kati ate ez'abaamini nombote tuzeerabire nnyo kakasi. Waliwo omuntu lwakubuuza ni ku Kitega n'ejjembe otwala ki? Kati byonna si birungi. Kuba byonna binywa omusaayi. Byonna bibi ku Kitega n'ejjembe otwala ki? Kati gavumenti ya President Museveni ne gavumenti y'Obote 2 eriwa gy'otwala kuba abantu abaana bana bakatandika okulonda. Waliwo bwe nayitako juzi ne baŋŋamba ate Obote 1 mulaba mwogera ku Obote 2 bo bamanyi nti Obote 1 yali mulala n'Obote 2 naye mulala kumbe yali nga yakomawo emirundi yakomawo emirundi nga bwe tulina kati Trump 1 ne Trump 2. Yes. Okitegedde kaakati awo mutawaana wegugira naye Obote 1 yali mulungi nnyo era tetusobola mumugeza ku birala byonna. Obote 2 n'aba mubi ekyamubeesa omubi nti amagye g'abayeekera gaali tegamuwa bbanga kwetereeza bano abaali mu ttale n'abeera mubi. Naye mu byonna bye yakola ate byakoledde ekawempe byabadde bibi nnyo naye ate ne kikwewunyisa ng'abikola mu kalulu ka 8 ekyamutwala mu ttale kwe kubanga akalulu kabbibwa ng'eddembe ly'Abannayuganda talirabawo
n'atuuka mu ttale mu 84 n'akola 10-point program. Honorable Winnie Byanyima bize yali ayogerako juzi nti yazidraftinga 10-point program. Fenga abali mu NRM enkadde ate twazitambulirako nnyo. Okujja kene katwine NRM 1 ne NRM 2. Kakati ati NRM oli mu 7 ze gwe nali manyisi yono. Oli yalaga ono mulala. Yomu mu face naye mu bikolwa si yomu. Kubanga oli mu 7 eyasooka gwe twali twogerako ye musajja yali ayagala eggwanga lye. Era 1986 bwe yali yakawamba ne bayisawo propaganda ni President Museveni bw'amaze okuwangula wano ate kati agenda South Africa twasigala tukaaba. Nga tugamba omununuzi waffe akola ki? Alagawa. Bamutwala wa amaze tununulayo tuddeyo gye twali. Ayi Mukama Katonda. Mugamba singa kale yagenda. Singa yagenda kuulu. Kankubuze bw'otunulira ebigambo bya Richard Tadwong ng'agamba Museveni yabayise ekirono bukubirire ekire ekikeesa ekyakeseza ku lw'omukaaga ne batuula mu seeke yaabwe ab'NRM ne balabagamba mbalagidde mugende mu kooti muwakanye obuwanguzi nga y'omu eyali ku TV ya NBS n'agamba byalabye Kawempe that is stupidity. Yengo mtu yasobodde kuwabula President Museveni nti naye amazima security yaffe yakoze bubi okweyisa obubi mu Kawempe kyatuviddeko abantu tukyawa oba nakalute kabaddeyo bibiri n'obuzibu kyombuuziza kikulu. Nze nabadde nsuubira okufuna statement nga 3 esooka ng'eva mu President Museveni nga yeetonda olw'ebyo byabadde Kawempe. Museveni kumanyi ali government olize gwe nali mmanyi yali ajja kikola atali ono olw'ebyo security y'eggwanga byakoze. Tolowoozamu ng'okyali kw'ensonga tolowoozamu nti kati ono ku kya security tulaka tulamutabani we muhoozi ngandi kati kye gavumenti ekizibu kye tuyina kiri kimu. Buli gavumenti lwerwe nnyo mu buyinza oba buli president lwalwe nnyo mu buyinza ate waliwo abalala abamukola ki ababutoolako. Ekisooka asooka n'abeera nga amaanyi ge mu bantu gakendedde. Ekyokubiri aba akuze. Kati bw'amala okukula waliwo ate kye tuyita age bracket. Nti eno age eriwo kati saawa eno ate tewa President Museveni kitiibwa. Kati kiwaliriza mutabani we okuvaayo ng'alaba kitaawe bamuyisaamu amaki amaaso. Wewali obuzibu. Kati mutabani wage abanga alaba nti kitaawe alagayiza ate n'abanga Museveni yakolayo obuzibu obunene nti omwana yalengera nti asobola okukola ki okusikira kitaawe. Bw'otunulira gwe ebyabadde Kawempe structures NRM wazirabyeko gwe ng'eyazirimu zaakoze Kawempe okutuula ababbalamu bamiisa kabanda tewakyali structure za NRM nga ffe ze twali tumanyira ze twayinanga kubanga buli LC1 yabangako abantu asatu abantu aba 30 ke kalulu ke twatandikirangako okubala. Kati mubalina ate we bali wayise banga kinga tebalondewa n'abalala bafa dda tebakyaliyo tebasikirwa banasikirwa bati olina kuddamu n'olonda naye ate kusaawa eno oddayo okulonda asatu osobola ogaweza ku kyalo tegakyaliyo nga ga NRM lwansonga emu oba bbiri nti abaana bonna abakuze mu biseera bino badima yalinga change baagala kulaba kati njagala kulaba nze bondaba mu myaka gyano ngenza okutegeera nga ndaba President Museveni nina abaana abalonda Museveni naye tuba tuli emmere tetukyalina mboozi gye tunyumiza abaana olabye Museveni n'abaana balabye Museveni ogenda kunyumyaki oba wabule ki kubanga bwe tubayina n'abaana abanga abakulu kati omu musawo omulala yinginiya omulala ali ku mateeka omulala senga teyafa yandibadde amaze obusomesa naye bonna balonda ate era Museveni akyabasaba akalulu nga nawe kitaawe yamukolera nako nga yakajja kati nze awo owakiviiramu
n'okwejjusa kubanga famire twakkiriza ebiseera bye nakolera Museveni byafa era appointment ze nalina ku President Museveni nezibawa olwo olunaku abaana balukungubaga buli mwaka kiddemu ngotunudde mukama olunaku lwe natandika okukolera President Museveni mu famire yange lwakungubaga era ku olwo twasalawo tulyantula na mukeni bampuliriramu era olunaku lwolabo balukuza munkuza gye nkugambye si yakujaguza wabula yokungubaga n'okwejjusa ate era njagala okutegeeza nti n'abamu nakyaddeko ko nabadde ekiboga wali omwami bamuyita Kalifani yali akulira abalwayi nabadde ngenza okwogerako naye kati akuze nnyo naye alaba TV n'awulira akyawulira naye yangambye yejjusa olunaku lwe yeegatta ku President Museveni okulwana era naŋŋamba ndi simanyi nakye ŋŋenda kutegeeza Allah kubanga ebiseera byenkati byakufa oba temuli mubaganyuddwamu ng'abaganyuddwamu gye bali mwami Kirumira abaganyuddwa bwe baba gye bali Allah basaasire naye ffe nga bannansi abantu kyali tusinga okwagala nekinali singa okwagala mu NRM kyali eki kimu nga njagala kulaba ku pulezidenti akyusa obuyinza mu mirembe transition ya power ngeri mirembe va ku muntu omu negenda ku muntu omulala peacefully nalabye yali president wa South Africa Jacob Zuma ng'azanya n'abazzukulu ali wali taliiko security yonna Basiria Ramaphosa bebakulembera kati ngamba mukama kino kiribaawo kali bwe kyagaana nga kinoonya mwenare musikikole Kirumira kukyeka wempe nga tuzzeeyo gwe bw'otunuulira kuba oyina obugerogero bw'otera ennyumya gwe bw'otunuulira mwami Museveni ekyamwogeza nti tugende mu kkooti tuwaabe asinzidde ku ki ani kakati nze we yasinzidde ku ssaawa eno n'okubula wambuze kubanga kinabadde nsuubira biri bye n'adegambe n'adensuubira statement nga 3 okuva mu president kwetonda ekyokubiri bw'akyandivudde ku kwetonda nga musuubira okuddayo akola analysis kyekireetera pate ya NRM okukola obubi n'okusereba buli ssaawa lwaki abantu tebakyatwagala naye kisinga nze nabagamba pate eringa bwolaba ebbaala abanywi b'omwenge basobola okunywa nga tebanywa lwa buwoomi bwa mwenge wabula banywa lwa bulungi bwa nannyini bbaala omukazi naye kasita akaddiwa ate alina okusala amagezi noddira ene wabeera bakasitoma n'oteekayo ku bawala abato noddira feesi yenkadde yenkanyanya n'ogikata mu kawunta n'osigala ku receiving sente olwoba osobola okusigaza abanywi Museveni kino takikoze takikozeewa pate tezimbye President Museveni ekizibu kye yasooka okukolera eggwanga lino butalizimba DP ebadde ekolanga nasale ya NRM kubanga abasinze obungi mu NRM abagiweereza bonna baali ba DP nabona bakintu musoke DP abujjako bakana Rugunda baani bonna DP kakati bwe bagenze bakula nga bagenda bava mu system ate nga tezimbi kuba senga yali ezimbye twandibadde tulaba abamaliriza bakyamaani ba district bandibadde balina level esobola okwesimba obukulembeze bw'eggwanga mwami Museveni ajjawa statement nti mwabbya akalulu nga bwe mwamubba akalulu mu 2020 okwo kwandibadde kwekaza naye nze senga mbadde President Museveni senga bannabbanja bonna bagobe NRM tekyalina kaada gwe bayita kaada gwaffe twasomesebwanga politics ne tukomawo ne tusomesa abantu ne tukomawo ne tukozesa siyaasa eggwanga ne litereera naye okeera otya kuba natunuulidde abantu ababadde ekawempe nga President Museveni agenze okwogerako gye bali naye nakye nasoose okuzuula ntakyalina intelligence natunuulidde abasajja n'abakyala abagoggofu abakulaze nti either baavudde embalala abanywi b'amata abalungi abatafaanana na bantu b'ekawempe ba mu ghetto nga beebo president be yagala kugamba basombye abantu okubaleeta basombye ne bakoowa ne babayiwe bwe baba babaddewo ekyabaganya okuteekayo obululu mu bokisi kyabadde ki
kitegeeza nti bano ababasombi baali balina okuviira naye nekyo ngaokyadde bali mwami Kirume naalemu emitwalo 10 gye yatugamba gyeyina mu regisita mu regisita ekawempe gyabuliddewo akalulu mu politics waliwo kye tuyita reverse psychology ng'okola n'abantu naye nga bakukyawo baagala ogwe ng'okola kuba tebamuwa information entuufu eri ku ground kubanga kawempe bwe beeyina abantu emitwalo 10 lwaki bakuwadde obululukana nawe mbadde mbayitira wakiri 5 gyandikoze eki gyandironzi wakiri 2 kale ogumu nagwo kale akenda kajje kuba teno akanana mpulira mugamba nako bakabbye nakanana era nako kabadde kakubba lwansonga natunuulidde omusajja yabadde alanga nga n'empapula ezimu azisuula niwabawo statement Rubongoya gye yamugyemu komuleti Rubongoya yamugee buno obululu bw'osoma olusanvu wano pepe eraga nti buli 7 ne vidiyo weeri omanyi kye yamuzeemu yamugambye akati olwo tulukoleki tululeke kati yagala kutegeeza abantu abatulaba pressure yabasuseeko abakawempe pressure yakawempe yasusse ate ndi twagitunuulidde nga kawempe byewalabye kawempe bye bijja ku ggwanga kubanga mbadde sikiraba ebbanga lyemazeewo gavumenti eri mu buyinza ate okulopa pate y'opposition nti egibbye kigenda sooka ku mwami Robert Kyagulanyi ate era tajja kuwaaba ogwali bakuyita kwekangabiriza oba kukola statement yesembayo naye kino kirekawa Alhaji Moses Kigongo nga vice president mu Central Region kakati vice president ate sina yekka wabula gamba n'aba MPs abali wano nga bali mu Buganda nga bawagira NRM kibalekawa kuba Alhaji Moses Kigongo kituufu nti bo bakoze ogwabwe pati bagiruddemu ekaddiye era egenda nga bwe tugambe ndi pati teyazimba kati ate kati muwala wa agiye nina newe namulaba nga agenda agaba akalulu njuku agaba obupapula bwenjukunju naye ngaali ayire disappointed n'amaanyi nga tayina waliwo omukazi gwe yakawa n'akyuka n'atunula ebbali bwati nambi naye n'atunula ebbali n'agamba ndi ku kiki kwega nti nenambi naye alabika yalabye ebipya mu kalulu yalabye ebipya ate n'amanya pate ye kyefaanana kati nambi ekifaananyi ekituufu ku mutima akikola yakirina ekifaananyi ekituufu ku bwongo ekya NRM mu Buganda akirina ate tekiri mu Buganda wokka kati kiri wonna Balamu yagambye mwabbi akalu yakute owekitiibwa Lope Sojoro Senyonyi nga babba obululu babutiikinze nabbanja ali ku TV ne bali mwezo mukabbinkano ku Bukedde n'agamba babakutte mu bukubira jjinja nupo obubbi bwa kalulu mwabutandise ddyo singa gavumenti eri mu buyinza efuna ne intelligence n'etabakwata kati nzibwe ekyo kiri kye gambindise ngambadde President Museveni ku ssaawe nabo bonna babbala musengo oyiwa naye ekibi kya gavumenti nga egenda okugwa eraga ebintu 3 oba 4 ekisookera ddala eba tekyalina maanyi gakyusa kabinet. President Museveni yafuganga eggwanga lino nga buli luvannyuma lwa myaka 2 n'ekitundu ayiwa kabinet. Ku kisanja kino yali akuyirireko kabinet. Wakirabyeko bayita nakyusa nkuwe ekyokubiri patengeegwa teyesiga bantu baayo. President Museveni buli lwagenda nga alina kyayagala okuyisa mu parliament ate ababaka baayo emala bagula bawanguzi bagiyambe eyise ekintu kyekiri kye nagamba ndize mu nsi muno ogula omukazi owawaka ngenda nengulamu malaaya nenfuna ne ku bukodyo obupya naye sinza kugula kaboozi kendya buli lunaku akomukazi sisobola mulimu abagula abakazi bawaka andi kasaatuka kati ye NRM bali bamemba ba parliament aba Buganda abamemba ba parliament aba Uganda yonna nga ba NRM baba baayo kitegeeza bwoba olina kyoyagala okuyisaawo kibawe bagende mu parliament balwane bakiyise naye bwoba obawa buwi sente basobole okukolaki okukiyisaawo eba tekyali pati. Ensonga eyokusatu ne bwe basensalinga minisita wa President Museveni
takyalina maanyi gamugamba nti genda yaba amwagalawo ate abaana akola kuba kati bagoba abuuza baddawa bagenda mu opposition bagenda okuzzaawo baliwa namuganza kakyanga paalamenti emugoba kuba minisita yali avuddewo olwo pate bimaze okubeera very weak olwo olugendo lwayo eba erutereddemu gavumenti ya president Museveni ebedde esigadde ku kifo ku mpagi eki ya security ekyagirina tukyaliwo security y'eggwanga ebadde ewa abantu ekitiibwa kati etuuse kusa nti emiggo president Museveni gyawuula bannayuganda ne kati tegikyali miggo baziyita waya za solido nga z'okuba abantu eyagenda mu ttale n'olwanirira okulaba nti tebaddamu kubba kalulu naye abantu abagenda mu luboowula emiggo n'ojjayo mamba n'oziteeka mu maaso g'abantu n'ojjayo poliisi n'ogizza n'ebbali kati waliwo waliwo ekigenda mu maaso nti poliisi president Museveni takyagyesigga eriwo era balina process egenda okuwandiika omutwalo mulambo ogwa poliisi bano abaliwo takyabeesiga anaabaleeta baabeesiga atya anti kakati wali omutawaana nti buli omu kubanga abo abaana bali mu kuva mu nsi babonyaabonya nabana abaliwo lwaki tebakyakwagala kubanga sente zibbibwa ekisinga okutta zi gavumenti zonna tizi corruption okanya n'abantu bonna abagamba nti ne Betty Kamya mu ddoboozi president wa NUPD president wamwe yakubye ng'agamba nti Betty Kamya ng'agamba nti ekisinza okutta gavumenti eno nguzi eriiwe emisana n'ekiro abagirya baalubatu enguzi ekisinga okugireeta mu ggwanga ekyo nzikanya ne president waffe wa NUP kyeyayogedde n'amaloboozi ge yakubye aga Betty Kamya naye sooka weebuuze ki ekireeta enguzi mu ggwanga ekisooka okuleeta enguzi tribalism mu ngaba y'emirimu obusosoze mu mawanga mu ngaba y'emirimu kuba kati ku ssaawa eno abalina emirimu 80% baggwanga limu baana bakoja baana basenga baana baki naye tuli amawanga gasukka mu 50 mu ggwanga naye byekubidde biri saidi kakati ffe twakola ekintu kimu nti muba mutudde babiri muno n'ayonoona tokkiriza kuwunyirirwa muviira tunke ne maali ye kubanga ayonoonye si yawanda guvaawo ayonoonye si yakola yawanda kakati saawa eno tubakyalina gwe bayinza kuwaayira omwana wa kojja yagiridde owasenga yagiridde ate bwe banaaba bawagana nja kuleetera lisiti y'electoral commission ekulira eggwanga lyo gazetted bachairperson bonna okwetoloola eggwanga osokotege bonna bagundi ya president Museveni tribe tetukyayinako n'omu bebabisomye oba bebabisomye oba bebabisomye lwaki abalala bonna tuli basiru mu Uganda bozaala abaana abasiru olamira bakumulira juzi nali ehoyima ne mbatunuulira amafuta gali hoyima naye petroleum industry abaana abasomye ku petroleum tekuli mwana wehoyima bo bajja kukola emirimu gy'okutwalayo emmere kuwoza bimotoka nagyo mirimu gamba nti abantu balaba kakati toyina buyinza kugamba abantu babadde kawempe ekyaleese ebimu ku byaleese ekizibu ekawempe corruption otadde aba traffic otadde poliisi ekera ku makya kuyoola pikipiki z'abaana okugijjayo emitwalo 2 otadde wano gye tuyita influence omusolo gwa influence bakuba maama b'abaana abo kati abawagizi ogenda bajjawo abaana basiiba mu makomera basiba piki zaabwe baziwamba basiba buli kintu tebalina mirembe mu nsi yaabwe ate ogenza obasaba akaki batandikirewo okuwagira ekyokubiri kambabuulire president Museveni ate nga talina waayinza ku kidda kya age bracket okambye age bracket ekola ki kati president Museveni emyaka gy'alimu tezikyasikiriza baana bavubuka kumuwagira
age bracket factor nene nnyo kati mu ggwanga wano nene kati abaana batunulira Bobi Wine nga wa agement yaabwe kati eno baagaleyo ki kiwaliriza gavumenti ya President Museveni okuteekawo obubinja buno bwolaba baali sente z'enkulaakulana mu bantu wansi yogoloza ate ziriwa kakati zino ze mubadde muyita zi PDM ate baasaze ku sente ezijja mu local government kuba ku mulembe gwa bidandisa twafunanga 26% nga sente nyingi nnyo ziri mu local government ng'emirimu gitambula nga tulinawo ne ze tuyita unconditional grant nga chairman wa district atuula n'atandika okuzigabanya emirimu ne gitambula ku district bulungi nnyo olwaleero we twogerera okuva le baataddewo PDM local government ziri ku 6% from 25% paka ku 6%. Kakati bwosanga kati nkugerezange waffe twafunanga millions egombola yafunanga million 3. Kakati egombola efuna million 3 ezijjanga za nguudo. Obukadde busatu. Sente ziva ku muntu wa bulijjo zino ziva mu local collected revenue. Okumaduuka kubana abasika kabalagala kubana abakola zonna zina okuddayo eri mu gavumenti ya wakati. Duliza janga buterevu nezijja nezegatta kwezeza okumagombolola kati ate kita kyasoboka kati mwagala abantu babaagalire ki Mami Kirumira tukweyanza okutwegattako officially kwano ku pano yaffe ya Equigreat Media UG aba subscribing n'aba sharing nga tubebaliza ddala tugenda kubeeranga n'omwami ono ndoza every single Sunday tujja kubanga tumufuna kubanga munabeera mu Saturday n'olumu lwatunabanga tumufisizaayo ne tumufuna tujjanga muleeta engeri gyalawamu ebyobufuzi munange oyinza oba tomukutte empolo oyinza obutamutegeera ye muntu ayogera amazima era si muntu gwokera ku machoyo oyogere naye ng'akunyumiriza politics ku kyamukkiriza so ate nga already kansala naye ntebe bwolaba entebe gyavuganya oyinza okugamba lwaki yagenze eyo naye ate era bwakuwa ensonga ye ate nawe ogamba mutuufu mu byobufuzi olina okubala bw'otabala ate n'ekyokubiri olina okugumiikiriza kiba kikyamu nnyo okufubutuka eno n'ogamba bannu kati nga ku levu n'ogamba nti bayi njagala ntebe ya parliament njagala ntebe ya district nga tebannaba kulaba nkolayo basooka kulosaako kisuula nnyo bannabyabufuzi n'abandi badde abalungi tofubutukiranga byabufuzi sooka okuli politics buweereza era ze waffe nabagamba nzi seegayirira byabufuzi waffe bakulimba nosanga omuntu ng'afukamidde bannange musemwebale museba mu mpaaka lukaki lwaki ofukamira gwogenda okuweereza oba toli mubbi bw'oba toli mubbi omufukamiriraku ki ono kola mugambe mpa nkukolere ngitegedde toli mubbi lwaki okola ki lwaki ojja okufukamira banayensaba mumpe kalulu nze ebiwaffe sibiina yegwasaba akalulu ng'oyimiridde nga nyimiridde bw'oba ompadde akalulu njagala mpa akalulu ngende oba tokampa siina kyakukolera amwana inginiya nina emirimu gyange nina ebyokukola ekyo nakyo kituufu erudda kitegedde kubanga obukulembeze bwogamba olese bukulembeze olina okutulaga obukulembeze olese kibufaanana butya mubamu n'abalala abafuula politics omulimu which is bad gwe si mulimu bulondo politician ng'alina omulimu gwakola ojja kufunamu nga tumaliriza Kyagulanyi olaba ebitundu by'okutwala entebe eno mu maaso weebiri 24 Kyagulanyi 226 gino kyenkubuulira nga gamazima gendaba 226 tulina kyengi mu Uganda Kyagulanyi ye nze nasooka nentunuulira Kyagulanyi yasooka wali nentunuulira akalulu kali nakatoola nenkawa Kyagulanyi nenkawa mukama wange mu constituency Patrick Nsamba naye nga mu mutima nali ntegedde nti tetujja kuyitamu lwansonga zaalinga bbiri nti akalulu kalinga bwolaba okufiirwa mu kufiirwa tebeebaza yakaabye nnyo bakolaki mu kufiirwa eyaleese amabuga ag'e2,000 bamuwa nnyo ekitiibwa okusinga eyakaabye nnyo naye ate nga eyakaabye nnyo yakoze kinene mu kuyita abaki
mukuyita abakungu mukufira twagala nyama bugu nkulaga kino nti abantu bayagala nnyo nti ono ayinza okukaaba n'akaaba nnyo naye nga takaabira ono ali mu ddiiro wabula nga ajjukira owuwe gwe bagololangani gwe bagololanga ono nga gwatunuulidde kaakati lwaki nkireese bwento nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ebibinja bina ebyabannayuganda ebyamweyungako mu bbanga lya myezi 6 waliwo ekibinja ekyava mu DP ne wabaawo ekibinja ekyava mu NRM ekyaba NRM naye nga baagala bansamba akati ne wabaawo ekibinja ekigambo ekyava mu DP ekyava mu FDC ekyava NRM n'ekibinja ekyokuna ekyabannayuganda baagala enkyukakyuka kati olw'okuba ekiseera kyali kitono nnyo nga tusobola kumanya ani mutuufu era ekisinga ekyabaleeta masannyalaze nawe okakasa Kyagulanyi aliko amasannyalaze butereevu talina muntu gwasobola kukwatako naagwo okujyawo ng'oliko ebyewamu era ekintu ekiremeza ku ssaawa eno Besigye mu kkomera kyekyo nti walowoolezza okuyamba bannayuganda mu pulopa nkyukakyuka abadde takyalina masannyalaze oba togendangako mu ssabo kino kanti kusomese mu ssabo bw'olabanga omukongozi nga yasembedde wali akabbo dduka jamu sente z'odduke lwaki taba na mpewo empewo zimulagira ddagala ly'alina kunoga tagaliraana ayina kutuula wala kuwuliriza empewo zigambye eki n'agenda anoga akuleeti naye wajjanga ye musawo zijjawo ezizodduka kati saawa eno wetwogerera ne bwota Kizza Besigye takyayina masannyalaze g'abannayuganda bamuvaako dda kyogamba Mathias Mpuuga ekibiina kye yalonkize ku Lwokutaano nga 14 yamaze byamu bulago yamaze byamu bulago tayina omuteeketeeke nga alina bakoordinator ne wane mubende batusomedde abawo nga n'abamu bempulidde baagala muwaabira kubanga amannya gaabwe baagataddeyo ng'ate yetako ne bagakola ki tebamanyi Mpuuga tekyali ayinza mugoberera Mpuuga gwe twogerako okugyako atamumanyi Mpuuga okujja yagira muki mu Ssuubi kyekibiina ekyava Emmengo akabinja akava Emmengo Ssuubi ne kagiramu Mpuuga Midali Roboga Segona ne mubamu Nambooze kagiramu Muwanga Kivumbi n'abalala Lutamaguzi simwe yali wagira ku levo ye bakansalazi abalala naye nga Kasuubi kava Emmengo eyo naakunyulawo emyaka egi 5 bw'amala emyaka egi 5 ate n'akomerawo mu DP nawo n'akunyulawo egi 5 n'amala n'akomerawo mu Go Forward nawo n'akunyulawo egi 5 ye Mpuuga n'amala n'adduka n'ayingira Nuupu nawo akunyuddewo egi 5 kati saawa eno anoonya walala wakudda talina parking Democratic Alliance talina parking omufuta sabwa bulamu Mpuuga mufu muyovuzi mufu kitegere ane wamikirumira Mpuuga mufu bulamu abulina nze politics wa Uganda ono ebbanga lyemmulabidde ate nze nsoma nnyo ebitabo politics wa Uganda mulabidde ebbanga deni ate nsomye ebitabo mutegedde nnyo naye nkulaga kino ku kigambo kiwambuuzizza 2026 ndaba bannayuganda abeekuŋŋanyiza nga baagala change ate nga bakulembeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga bagenda gifuna weza mu bulungi oba mu buki mu bubi nalabye obumalirivu abaana nga balumba bannamagye ekyo kibadde kibula wano kikibadde kibula wano akatengo kaabaweddemu embwa ne bweba teruma n'oginyigiriza mu kasonda erwadde aki ne yeekamba kati bannayuganda bagala kwekamba balume kati ate ne Pulezidenti Museveni ayinamu obuzibu bumu obuzibu bw'ayina nti tebaategeka bw'ataazimba
ne party ya NRM egenda kukoma ku President Museveni teri aliddayo kugiraba tewaliwo balala enzimba gye yagizimbamu yazimba party eyo nga eringa nsiisira zetubeeramu mulumbe n'ey'omukulu w'ekikeera tukola ya Ssanja era n'osomba bulooka ngoze wakirumira nti eno bulooka tugenda kuzimba nyumba ya mukulu wa kika egyo miggo yagizimba nga party si yakubaawo 40 years gwe gibalirire emaze emyaka 4 nupu ya myaka 5 gigenda kuwera buwezi 5 eyine ebitebe byayo ekyenale mu kirirudde ofisi ya NRM wane mubende for your information akalubo kagwe beranzigali bagigulawo nga kagenda kuddamu ekyo kiri kugambye nze naliko chairman wa UIM kyali kibiina kya NRM ekyabavubuka nga ntwali miruka 9 mwebiri niye twamaliriza ne sente bazitumye era nituzigalawo twakibeeranga mu ne Ruzige yabadde chairman wa district yawa yemitiyena bibasajja betwayinanga lwavudde mu UID najja mu UIM ne tukikola Uganda yonna era NRM yatumba sente kati ezimbye eki kati noonyayo omuntu omu mu NRM asobola okujja okwenganga Robert Kyagulanyi senta mu mukalu omundagi basebe ne banyabo embozi tevankadde mwami Kirumira tukwebaza okutuwayo kukadde n'okukkiriza okujjangako wano tugabaneko ne bannayuganda abali emitala w'amayanja abali e Dubai mukwano gwaffe Rubinga Lwere Steven mu ggwanga lya America mbabuzaako bambi mwebala kubanga gye mulinga mutugoberera we love you so much that's why you come here every day nabali mu ggwanga Uganda mu subscribing mu sharing nakishuwa message etambula man kubanga naffe wano tubeerawo kutunda mwoyo gwe kyobumanyi okujja mu kamera wano oyogere bana abasajja batunoonya tebaagalira dda olaba kibadde bakola bamawulire mbadde nsembyayo ekigambo kino siyina office ya President Museveni gye njagala olwokuba okimanyi ku pano yange eno kwe kwava ba assistant RDC babiri kyakisuubira nti nyinza okuddayo nenkola mu gavumenti ya President Museveni ekifo kyonna tewali yadde lwaki nga tewaliyo sente sente si kyekikulu ffe tukulembeza ggwanga ffe tukuze tuli mwesa waliwo abataliimu nsabo bani webali nga tebalina nsa kati bw'otunuulira omuntu nga kugereza bugereza bannabbanja tebakoze ekyo si kyanza gwerekawo abantu 10 pulezidenti abalabe nti bano be bantu 10 be tulina mu kawempe ategeere kyali ne bagula n'omukazi baguze omukazi yani ono erinnya linvudde mutwe n'avaamu n'alekera banne lazima ne bigaana n'ekirala omukazi oyo yenna statement gye yakola abasinga tebagiwa budde nga bagamba nti nupu etunda kaadi n'omukazi oyo yagamba mbu balina abamusabayo ebitundu by'ekyamu muwa kaadi byonna bibaamu bamugamba tuwe ku mukwano naffe tukuwe kaadi nze kintu kyemmanyi gavumenti NRM gye naweerezaako si yeeno era njagadde mbeere nkikakasa eggwanga nize zijja wano ku lwa ggwanga si ku bunoonya bifo sinoonya bifo era siina kyenjagala mu NRM ekisooka bwe mba njagala okukola miliyoni 10 miliyoni 2 buli mwezi nzifuna ku mulimu gwange nga siina na pressure lwaki mu abalina emirimu muvaayo ne mwogera nga tulaba abavubuka aba jobless basirise kiki balinze kadde kiki butamanya kubanze Kirumira siina red passport nina abaana nina abazuku buli kituukawo kituukirawo kigenda kunsanga wano kikitujjayo okulwana sigiina kakati President Robert Kyagulanyi Center mu kikyatayina mu ewuwe ne passport yagiina passport agiina red passport naye ekimugyeyo kulwanirira bannayuganda ffe kakati ffe kitukakataka ate okumuyamba so si kuwoza Kyagulanyi atulwanirira atya tekisoboka kati level Kyagulanyi yatuukako ne President Museveni atasobola mukwata okakasi ageza mukwateko amukate ruziro olunaku olwo ne gavumenti yerwegwa okakasi ekyo nkikubuuliridde tuli wano wabula kati kyebagezaako abamuwagira be babonyaabonye okukendeeza pressure ntegere mwazikirize mbasibulire wano
tujja kuddamu omulundi oyina akatalekeka kasa tujja kuddingana alhamdulillah kati kavasibulire wano Dolobondo yabadde ku kamera nga bulijjo atakumira musaala nsaba abankumire tujja kuddamu